Omulabirizi Luweero Rt Reverend Bishop Elidad Nsubuga Kironde yekokodde abavubuka bangalo bunaani nga tebagala kukola ate nga bano bagala ebintu ebyakagwirawo nga bagamba nti ekisingidde ddala okubazza emabega. Omulabirizi Nsubuga okwogera bino abadde aggulawo ekizimbe kya Califonia Plaza wali ku luguudo lwa Room Street nga kino kya Owek Dr. Guster Lule Ntakke nga kyamyalirira 3 kuno nno nga kuliko abapangisa abasoba mu 200. Ku ssaawa 3:30 ekyaleero omulabirizi w'obulabirizi Luweero Bishop Elidad Nsubuga Kironde abadde atuuse ku luguudo lwa Owek okuggulawo ekizimbe kya Califonia Plaza nga kino kyamyalirira 3. Omulabirizi Reverend Nsubuga yaniriziddwa nannyini kizimbe kino ekitiibwa Dr. Guster Lule Ntakke ono abadde awerekeddwako omusumba w'ekkanisa ya Katwe Church Reverend Emmanuel Rutaya, omusumba w'obusumba bw'e Kasubi Reverend Elisa Mayanja wamu n'abalala bangi. Oweekitiibwa Dr. Guster Lule Ntakke bw'amaze okwaniriza abagenyi be bano bw'atyo n'atandika okubalambuza ekizimbe kino wamu n'emirimu egy'enjawulo egikolebwako. Oweekitiibwa Ntakke bw'amaze okubalambuza ekizimbe kino bw'atyo n'abatwala buteerevu mu kifo wadde wategekeddwa omukolo omukulu guno okutandisa na kusaba nga kulemeddwamu omulabirizi Luweero Bishop Elidad Nsubuga nga kuno kubadde kwetabiddwamu abapangisa b'oku kizimbe kino bannamikago ab'enjawulo abayambye ku ntaka okumaliriza ekizimbe kino, famire ye wamu n'abantu abalala bangi. Okusaba kuno Reverend Elidad Nsubuga kwekokkoledde abavubuka b'ensangi zino olw'obutayagala kujjumbira kukola wabula nga bano baagala ebintu byakagwirawo. Eriyo abatayagala kukola ate ne baagala bavuge emmotoka nga Dr. Lule gy'avuga, naye ate nga tebaagala kukola oba nga tebaagala kukola n'amaanyi nga Dr. Lule bw'akola n'amaanyi. Bishop Elidad Nsubuga yeebazizza Oweekitiibwa Dr. Guster Lule Ntakke wamu ne famire ye okulaba nga bakoze butaweera okutuuka ku kkula lino. Kubanga Katonda abasobozesezza nabo w'amaanyi okukola ennyo. Ekyokukola ennyo nakisazizzaako. Waliwo abalina enjogera egamba nti okukola ennyo kusasula oba hard work pays. Bishop Nsubuga era akubiriza abantu bonna mu ggwanga okukola bizinensi zaabwe n'amaanyi wamu n'obwesigwa. Ate n'obwesigwa bwe bulungi gikole n'amaanyi n'obwesigwa waakiri ofunengako kitono naye ate nga bakasitomazi olina bangi. Nannyini kizimbe kino ekitiibwa Dr. Guster Lule Ntakke mu kwogera kwe alambuludde engeri gye yatandikamu ekizimbe kino okuviira ddala mu mwaka gwa 2018. Mu kusenda flow eziwerera ddala 3 okuva ku katale ze twasenda, Mukama yatuyisaawo bulungi nnyo mu kusenda ng'ebirala byonna tubitadde nga ffe twesiga Mukama nti tewali mu kintu kya mulirwana kyonna kijja kwonooneka. Oweekitiibwa Ntakke okubiriza abasuubuzi bonna abakiriko bagalane wamu n'okuwangana amagezi mu buli kimu kye bakola okusobola okukulaakulana. Mubeere nga mubala, mugabe ku kye mufunye. Bw'oba wasiibudde ng'ozze kukola ng'olinako ofunye oba katono katya bala eza kapito, ez'okulyako n'ez'okutereka. Oweekitiibwa Ntakke era yeebazizza bannamikago ab'enjawulo abamukwatiddeko omuli bbanka okulaba ng'ekizimbe kino kiggwa. Obulabirizi Luweero bwanjudde pulojekiti era gye buliko ey'okuzimba pension house nga n'Oweekitiibwa Dr. Guster Lule Ntakke agidduukiridde n'akadde k'ensimbi kamu. Karonde Kibuule, Owek TV, Amasukulumu. Yoga